kanambaka kati ayagala nsimbi mugagana bintu birungi buli wajje wange abaliko kye kandi kwekujja gy'oli nga nkusaba onnyambe namusanga mu ddwaliro obulamu bwe bugenderera nga mikwano gyegyeradikiri ne bazadde be beeradikirira entaana emwesooka kwe kuyita omusawo ne mubuuza okubadde omusawo n'aŋŋamba nti aweddemu omusaayi n'ebbanja ddene ate bazadde be baavu gotulambawo muwalanga ababulungi ng'atuyita kabaka embasuubiza sijja kukoma ku musaayi jamutwala n'ewaffe mwanjulira abanzaala namulimpulira teeka zibadde ennungi naye anvudde ebbanga lyaterekeze anvuddeko nga kasente ayitayo mu buzibu kani omuwala kati yafuuka malaaya asooka kusasula buli lwomuwa ebirungi n'asinza erinnya lyo bw'otamuwa sente awo ewali obuzibu bwekani omuwala tasantagala ayambala obugoye obugoye tebumutuuka ate amakonde gali bweru n'omubuuza kani oyambadde olagawa agenda mu kyaki ng'agenda muno n'omubuuza kani yo bayibuli eriwa akuddamu n'essanyu ze sigyetaaga ndaba ng'epasita takyagisoma neetaaga mikono gyange toole buli kye bamba bwagamba nti toola ne naawe otoola bayibuli bwenalabya kyuse nengende ewaabwe mbuuza taata we ono omuwala yabaki bwenalabya kyuse nengende ewaabwe embuuza taata we ono omuwala yabaki ebyoyo biwa twamuzaala ku sande ensonyoka nnyonnyo ne tumutuuma erinnya bwe twalaba kwe kumutuuma kani erinnya lyettuufu ly'ekkanisa ya yesu bwe twalaba paamu kwe kumutuuma kani ekkanisa ekyuse eyambala mu binnyonnyo tekyava mu musaayi gwe gwatuyamba gwe gwatununula twaliba tuli mu kitoola bw'otakimanyiize tudde ku musaayi gwe gwatuyamba gwe gwatununula yekani erinnya lyeyani ayambala bubi erinnya lyeyani
Olabika onyanja bobongobo owasirimu nakuyita n'owalubyamira ali mukomera nakuyita n'abali eweru nanjakoyo obufumbo ono liriyalya ekuba bwetonya netukaba lezo twakowa obufumbo olwo bwetwayolirekyo twakowa ebufu nenalumasa kuli bubi ekuba tetonya mu waliwa ani olaba omwana ozalamuna nerinako nyambira nayiba wase mu ndongo oba gatonyumirwa tugende kwaya olaba omwana ozalamuna kano bakatumya olweyo omulenzi engato ze zakutuse tamugulira mpya neyekyanga saawa 2 za kiro Joseph Segawa ne muto waabwe akaaba nnyo bukutambula naawe nosiima Lydia Jasmine in the house. Tugende olaba omwana ozalamuna ne bukutambula naawe nosiima kano bakatumya olweyo taddayo ku mandenga omulenzi nojula okusamba obudde olwewuunye Katonda oyesi yonna bweyesiga abazungu ne bamu n'abayimbi ne bamwina abaddugavu ne tu buli omu ayogera abaseno ne bamu n'abamaani abaseno gyemuli maniyu gyemuli abaseno gyemuli Liverpool gyemuli n'abacherusi gyetuli tulina kikopo Arsenal mulina kikopo tebalina kikopo mulina kikopo tebalina kikopo Pastor Kero Younger Pastors Fellowship Lydia Jasmine ogamba ki Arsenal sembera Arsenal Lydia Jasmine Arsenal mulina ekikopo maniyu mulina ekikopo Pastor Solomon, what's your team? Pastor Solomon wa Arsenal. Asilikako. Arsenal ya mumanyi bulungi. Musumba sembe nakuwa. KSTV abeerebo. Musumba oli wa tiimu ki? 0. Wanji Musumba. Arsenal. Musumba Solomon ansanze wali mu office nangamba ku kyenda bye wano ngenda bawa ye miliyoni 3. Mani mulina ekikopo wow koza bampi tinabo baagala kusaasirwa bagenda muggulu ekisooka ekyokubiri yemwe abatigomya abantu naye Yesu akusobera buli omu amaniriza Jasmine n'aleeta betinannamukaza n'aleeta baliwa atini n'aleeta bandi wako n'aleeta Nesim Zero Best boy Mufanagana my brother this guy no mulokole wadala Best boy Katonda yabadde mwene Zero Kete tunatuukayo kyamusebu kyamusi
best boy. Abana ba Mukama, abana ba Yesu, waneke emikono bobo mumanyi, sinza Mukama wabako.